Taata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Taata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Omwoyo atuuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mwasibye mutya era mwasize mutya? Kansubire nti ffenna tuli bulungi. Weewaawo mbaaniriza nate ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar omupya okusaba n'obuwembeefu ofuna akatebe awo ku mwanjo. Akatebe kafuna otya? Olaba obubaka obuba buliko n'olikinga n'okomentinga oluvannyuma n'osubscribinga. Mukama ajja kunkolera obulungi, wabula teweerabira kukoona ku notification bell. W'ogikoonako obubaka buli bwe naateekayo gw'ogenda ng'osooka okumanya ate sharingirako munno. Haleluya. Lyanaako ne munno, tolya bw'omu. Onaalya n'onaalya y'emmere egenda. Ne Bayibuli etugamba abali babiri abasatu aliba masekkati gaffe. So bwe tunaawera ne tuba bangi, Mukama abeera wamu naffe. Mbakulisaayo mu weekendi mukulikeeyo nnyo. Twebaza Mukama akitusobozesezza. Muffe temuli magezi kumalako mwezi n'okwata omulala n'omalako wiiki n'okwata endala n'okwata ennaku. Si kyangu. Bameka abafudde naffe tuba tuli balamu. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza omutonzi. Kale olunaku olwaleero tukawole Mwoyo Mutukuvu ajja ayogerere ku naffe. Omwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza omulungi wange, tukwaniriza obufumbo omulungi. Jangu twala obufuzi, muffe temuli magezi era temuli maanyi. Negwe Katonda omulamu, jangu tukomeko mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twala okutegeera kwaffe ojja ofuge mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina era amiina. Taata ekigambo kyo tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Buli sekinomu agenda okiwulira Mukama Taata otusaasire we tutambudde obubi. Kubanga tumanyi ng'ekigambo kyo tekituula wali kibi. Tunaaze n'omusaayi gwo otukuze mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tuyita malayika eyumiza ekibi okutuulanga mu ffe twemenga okudda mu kibi. Leka ekigambo kyo Mukama kigwe ku ttaka eggimu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina era amiina. Yes. Olunaku olwaleero tugenda somako mu Yokaana essula ya 9. Tutandikira ku lunyiriri olusooka paka Omwoyo Mutukuvu anaatulungamya. Yokaana 9. Lunyiriri olusooka paka Omwoyo Mutukuvu anaatulungamya. Olunyiriri olusooka lugamba bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe ow'amaaso. Haleluya. Mukama olwaleero ng'ayita asanze omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Amaaso ga mirundi mingi we tuba tukizizza wano essaawa eno. Bingi ebibadde byaziba ebibyo olwaleero. Haleluya. Bingi ebibadde byaziba eby'eggwanga lyaffe naye Mukama abikola atya? Ebizibye byonna amaaso agazibye Mukama agakola atya? Agatunuulira butunuulizi oba ayinawo solution? So amaaso gaffe agabadde gazibye olunaku olwaleero Mukama katulabe kyagenda okugatukolera mu linnya lya Yesu. So yimusa kukkiriza ku olunaku olwaleero, yimusa okukkiriza kwo. Olunnya lwokubiri ne lugamba abayigiriza be ne bamubuuza nga bagamba nti labbi, ani eyayonoona, ono oba abazadde be? Kye kyamuzaazisanga muzibe w'amaaso. Haleluya. Buli omu agenda kwogera olw'eyo embeera gy'oyitamu. Buli omu agenda kuseka, buli omu agenda kwebuuza, naye gwe lindirira Mukama kyanaakuddamu. Lindirira Mukama kyanaakuddamu. Agenda kuleka amaaso ago gazibire ddala, agenda kuleka omulimu ogwo gufiire ddala, agenda kuleka obeereyo mu nnyumba oleme okufuluma, agenda kuleka gwe anoonya omulimu gubule, agenda kuleka ekirwadde kikuluma ekikutwale. Akola atya? Haleluya. Olunyiriri olwokusatu ne lugamba Yesu n'amuddamu nti ono teyayonoona newankubadde abazadde be, naye
emirimu gya Mukama gya Katonda girabikire ku ye. Olwaleero Mukama osanga yeggwe, osanga yenze, emirimu gya Mukama gwe gigenda olabikirako. Twevuma endwadde ne tuba n'endwadde ne tugyevuma. Twevuma ebizibu ne tubyevuma olukya n'eggulo. Sirina mulimu era nze. Era nze gwe batulugunya lwaki nze. Era nze ere musibe lwaki nze. Era nze kino byonna ne tubijja ne tuyogera. Naye omulimu gwa Mukama ebiseera ebisinga guba gwagala guyitibwe, gulabisibwe. Ebiseera ebisinga tuguwa sitaani credit, ntugamba omulabe sitaani yanumbye, naye nga si bwe kiri. Mukama ebiseera ebisinga abayagala olabe okukkiriza kukuli waggulu, onokkiriza nti Mukama awonya. So baganda bange, katugende maaso. Olunyiriri olwokuna ne lugamba ffe kitugwanidde okukola emirimu kitugwanidde okukola emirimu gy'oyo eyatutuma. Kitugwanidde okukola emirimu gy'oyo eyatutuma. Omwegayiriza muweereza wa Mukama wenna gy'oli, kikugwanidde okukola omulimu gwe yakutuma, okukoowoola Mukama. Gwe muganda wange neegattako, kyekiseera kitugwanidde okuweereza okukola emirimu gya Mukama gye yatutuma. Ke kaseera kano katwagaliramu. Omuntu oyo nga mulwadde, omuntu oyo nga musibe, awambiddwa ali mu nnyumba tamanyi waali, agenda kusaddaakibwa. Kikyokolawo nga ggwe omuweereza wa Mukama? Ogenda sigalawo ogambe bugambi bannange ate kizze. Nedda. Tweyongereyo. Emirimu gye yatutuma obudde nga misana ekiro kijja omuntu wa tayinziza kukolera. Haleluya. Mukama ajjira mu budde, si kiro, si misana. Omuntu yenna gwe woolemereddwa okukola, ye Mukama wajjira n'akola. So olunaku olwaleero abadde aweddemu essuubi, abadde atunuulidde obuzibu obwo ogunene gw'olimu, nze sigumanyi. Obuzibe bw'amaaso obwo bw'olimu nze sibumanyi, wabula obumanyi. Olwaleero yimusa emmeeme yo mukabirire, omugambe Mukama, ku mulundi guno gwokka nkwetaaga onzibula amaaso, nkwetaaga onzibula amaaso. Haleluya. Story yaffe no tujja jwengerako naye tukomye ku lunyiriri olwokuna. Haleluya. Ku lunyiriri olwokuna. Naye nga nkwegayirira olunaku olwaleero tukowoole Mukama, gwe omuweereza wa Mukama, gwe gwempeereza naye. Mukama atwetaaga tukole emirimu gye, atwetaaga. Togenda kulaba mbeera erumbye eggwanga otuule butuuzi awo ogitunuulire. Togenda kulaba mbeera erumbye bankubakyeyo otuule butuuzi awo ogitunuulire. Togenda laba mbeera erumbye abaana b'eggwanga otuule butuuzi awo ogitunuulire. Muganda wange, gwe tobeeranga wansi, oyina kkaabirira Mukama ku lw'embeera eyo emirimu gye girabisibwe. Emirimu gya Mukama girina olabisibwa ku lw'ekyo ekizibu kye tuba tuyitamu, ekitiibwa kye wekikkira. Haleluya. So tuteeketeeke emmemme zaffe tugende mu maaso ga Mukama. Ekitiibwa kyo nga kikatata awali omwoyo yonna biyinzika, awali omwoyo byonna biyinzika, awali okusaba byonna
biyinzika awali byonna biyinzika byonna biyinzika byonna biyinzika awali omwoyo byonna biyinzika awali okusaba byonna biyinzika awali okusaba byonna biyinzika. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwaniriza kabite wange, tukwaniriza omusumba omulungi. Twala obufuzi mufere tusobola kufuga naye gwe osobola okufuga. Tata nzija maaso go nga nsooka okukoowa omwoyo wa Mukama, omubezi gwe watusuubizibwa ajja afaala obufuzi. Taata kabaka w'abakabaka wonna tubadde tumagamaga obudde neno Mukama taata ekibadde kituleetera focus obutagifocus nga Katonda. Omwoyo wa Mukama jangu utugayidinge mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tujja mu maaso g'omulungi wange tusooka okwebaza. Webale gwatutusizza ku lunaku olwaleero. Webale gwa bukeesa n'obuzibya. Webale gwa tubeererawo Mukama taata n'otuwa chance. Bameka abafudde Mukama taata niffe tulibalamu olw'ekisa kyo. Webale omutukuvu w'abatukuvu. Webale omulwanyi omulungi taata. Webale gwa agamba kibe ne kiba. Tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu. Tukwebaza ku lw'abo b'okumye b'otaasizza Mukama taata eri omubi. Tukwebaza ku lw'abo ababadde abasibe nti bateereddwa. Tukwebaza ku lw'obuggalamatu Mukama taata nti bugenda kuggulwa. Tukwebaza tulw'ekigambo kyo Mukama kyotuwa enkya n'eggulo. Webale gwa tulisa emmere ey'omwoyo. Tetulina kyetuli, tetulina yadde amaanyi naye otuliisa enkya n'eggulo. Oli Katonda agamba kibe n'ekibeera. Oli Katonda agamba weewaawo Mukama. Taata tukwebaza omutukuvu w'abatukuvu. Tukwebaza ku lw'ekigambo kyo taata nti waliwo agambye ekibuuzo kikubuuzizza abaweereza abo nti ono ye yayonoona oba bazadde be n'ogamba nedda emirimu gya Mukama girabisibwe ku ye. Taata ebiseera ebisinga tubadde tulina embeera ze tuyita Mukama taata ne tubeera nga tujjudde obusungu. Tubeera tulowooza sitaani yatulumbye. Tubeera tulowooza tulumbiddwa baganda baffe naye ye gwe Katonda agamba kibe ne kiba. Taata tujja mu maaso go nga tusaba otusaasire nawe tutambulidde mu kibi Mukama wenawe tutambulidde mukwemamaaza Mukama taata okutunula n'okutunula eri Mukama netulema okufokasinga ku ggwe Mukama netulema okumanya nti Mukama ekitiibwa kyo ky'oba oyagala kirabisibwe mukwano gwange. Webala omulungi wange taata, webala omusumba omulungi ssebo. Tujja maaso go nga tusaba otusaasire tunaaze n'omusaayi gwo Mukama ku lw'abaana baffe saasira mukwano bingi bye bakola Mukama ku lw'abazadde mukwano gwange ku lw'abazadde baffe Mukama saasira omulungi wange olwaleero naaza n'omusaayi Dada kulw'eggwanga tata saasira eggwanga tubadde tulitunuulidde netulema okutunuulira gwe Katonda omulamu netulema okutunuulira mukwano gwaffe taata kabaka w'abakabaka saasira olijjeyo mu kibi Mukama. Tata saasira ku lw'abakama baffe emyoyo egibafugiramu Mukama ffe tulema okutunuulira gwe Mukama tuyite emirimu gyo girabisibwe ssebo netutunuulira embeera ze tuyitamu netutunuulira ebikolwa byaffe gy'oba olaba tuuze mu maaso go otusaasira otunaaze naaze olwaleero mukwano gwange naaze empitambi ebadde tweyumbuddeko empitambi yonna ebadde tutambulirako mu baana baffe naaza mu mirimu gyaffe naaza mu baami baffe naaza mu baana baffe naaza mu ggwanga lyaffe naaza mu mawanga gye tuli Mukama. Taata twayambala emyoyo emibi ne tulowooza nti gye gyatulumba ne tulema okumanya nti taata ekitiibwa kyo kyetwagala kyekirina okulabisibwa Mukama. Taata ku lw'obusungu yamba ku lwabulisa kino Mukama taata byayogedde ebitali bya Bwakatonda tunaaze n'omusaayi gwo ku lw'abankubakyeyo saasira bingi bye tukola mu kkwano taata ebitakuweesa kitiibwa kyokka ate ng'ekitiibwa kyo kirina okulabisibwanga mu ffe naye Katonda wange naaza ebikolwa byaffe eby'omubiri yonna ebibadde bitusinza amaanyi olwaleero tukoowoola Katonda omulamu naaza ku lw'abali mukyala Mukama taata buli mwami waabadde ali Mukama ng'okwemulugunya kwajjula eriye ebikolwa eby'omubiri byamujjula olwaleero naaza totulekaako kibi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu, webale kabaka w'abakabaka, webale omusumba omulungi. Haleluya Yesu twabaka w'abakabaka tukusinza tukugamba nti ogulumizibwe Mukama taata ye gwasaasira aboolonyi
n'obasonyiwa. Taata ekibi kyaffe watugamba nawe kinaabanga kitwakadde nga bbandera emyufu osobola otunaaza n'otukuza ne tufaanana ng'omuzira. Mukwano Yesu tewali mazzi gasobola tunaaza, tewali litajenti ne korona ne bwajja n'abamunaaza Mukama dito ne bafuuyira. Mukama tasobola tutukuzaako kibi. Naye gwe Katonda ow'omukwano omungi tukwebaza gwe atwagala n'otunaaza n'omusaayi gwe gwe wayiwa ku musaalaba Gologoosa. Taata tukwebaza kyolina omukwano ogutagambika, tulina omukwano ssebo wange ye gwakuŋŋaanya abatalina akuŋŋaanya, wakuŋŋaanya abavulubanye bonna ebibi n'otunaaza n'omusaayi gwo. Weebale Yesu, weebale Kabaka w'abakabaka. Tubadde tutunuulira ng'embeera ne tulema okutunuulira gwe omutonzi, amaaso gaffe nga gaziba ag'omwoyo n'ag'omubiri nga tetukyategeera nga bw'otegeera. Taata wange ssebo kyova olaba olwaleero tukomyewo nga tuleta ensonga zaffe ez'amaanyi. Kubanga Taata gwe watugamba timuleta ensonga zammwe ez'amaanyi Mukama Taata eziba zitoweredde ze mutasobola, mwetikke emigugu gyammwe mugireete. Taata Kabaka w'abakabaka nga tujja mu maaso g'Omukama olw'eggwanga lyaffe tuliyimusa gy'oli. Yaata Kabaka w'abakabaka beera omufuzi, beera Taata wange liggulewo amaaso ag'omwoyo, liggulewo amaaso ag'omwoyo galewo ag'omubiri. Taata ago gonna agabadde galaba obubi bwokka Mukama Taata galaba obulungi n'aba ku lw'eggwanga lyaffe. Taata tuyimusa abaana baffe Mukama Taata abamu nga bawumudde, abalala nga bakyasoma Mukama yemerera ku lw'abaana baffe abazadde abamu Mukama Taata feeze zikyabuze. Taata Kabaka w'abakabaka omugabiriza gabirira omusumba omulungi abazadde abamu Mukama Taata emikono tebakyalina mirimu Mukama kuba awatali mirimu Mukama oleetewo emirimu. Abazadde abamu bali mu busibe obw'amaaso gaabwe nga gaggalibwa mu bisitaani, amaaso g'emirimu gaabula, amaaso g'ekukola gaabula, amaaso g'okuzaala gwabula Mukama Taata olwaleero obuliriisa eribadde lyaggalwa ery'omwoyo Mukama Taata wange leka liggulwewo, bizinesi ziggulwewo Mukama Taata, emirimu mu buweereza giggulwewo Mukama, abaweereza ba Mukama tulabise mwoyo. Ayi Taata nkukowoola ssebo ku lw'abaweereza ba Mukama yemerera tunywereze mu butukuvu n'obutuukirivu, tukole omulimu gwe Taata gwe watugambye, tukole ekiro n'emisana Mukama Taata obwakabaka bubulabisibwe. Mukwano Yesu tetusobola, naye gwe ku lwa Katonda omulamu osobola okukola ebyekisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale ekijjo kikozeeko Mukama Taata nyimusa Mukama buli mukyala waali Mukama nkubakyeyo wamu n'omwami Mukama Taata nga bayina embeera ze bayitamu, abamu emigongo giruma, abamu alusaze ziruma, abamu Mukama Taata be batuuka okugenda mu nsonga za leejora, abamu Mukama Taata enseke ziruma, abamu Mukama Taata buli kimu kyalwala. Taata Kabaka w'abakabaka abalala bawambe Mukama tetumanyi na gye bali Mukama. Mukama yemerera ku lwa buli nkubakyeyo waali, yemerera Katonda omulamu ssebo abeetaaga okudda ewaka badizibweyo, abalala bamala kuzikontragiti Mukama naye Taata tebasobola wadde Mukama tebasobola kuddayo bakama baabwe babakutte, abalala zi kampuni zaabawamba Mukama n'akola omwaka n'akwata omulala ng'okudda ewaka kuganye. Olw'omwami Alex tukukowoola, olw'omukyala Misha tukukowoola Mukama Taata Kabaka w'abakabaka yemulira ku luuyi lwabwe Mukama, ku lwabo abaagala okuddayo ewaka Mukama yemerera ssebo wange kube kuwe eritali Mukama, emyoyo egibakwata gyonna Mukama egireetera bakama baabwe okulwala basobola okubasibira mu nju Mukama. Taata nedda ebyo tubigaana, ekiseera kyaffe we kiba kiweddeko Mukama nga tuteekeddwa okudda waka Mukama. Leka tudda waka emirembe nga tetukuubaganye Mukama nga we baatuyita mu bulungi, leka tutuuka okudda ewaka mu mirembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata Kabaka w'abakabaka tujja mu maaso go Mukama Taata nga nyimusa buli mukyala atalina mulimu Mukama Taata, abali ku zi woofiisi Mukama nga banoonya emirimu Mukama, abali e Uganda Mukama, abaami n'abakyala Mukama abayinoonya emirimu Mukama yemerera ku lwa buli sekinomu. Tuyimusa Mukama eggwanga lyaffe leka libeere mu nfaliyo, tuyimusa Abannayuganda bonna we bali Mukama yemerera ku luuyi lwabwe, yemerera ku lw'amagenda gaabwe. Oli Katonda agamba kibe ne kiba, oli Katonda asuubiza ne kituukirira. Luwaana n'ebyo ebirwana naffe, kwata engabo n'akagabo otulwanire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale nti emirimu girabise, weebale nti ogenda kukola nga bw'oyagala so singa ffe
bwe twagala tata nyimusa mukwano gwange abaana baffe mukama taata ng'abamu baddayo okusoma abamu bali mu masomero mukama abalala bali mu holidays mukama tata kube kubo taata wange kube kuba awatali kubo mukama abalala banoonya amagezi mukama balina zi holiday package balina biki mukama taata fuuka ansa zaabwe mukama fuuka ansa zaabwe yesu twetaaga gwe mukama yegwe musomesa asingayo yegwe mubeezi asimbayo ku lw'abazadde mukama taata abatannafuna fiizi ssebo yemirira ku lwa buli muzadde yemirira mukwano gwange bwe kuba mulimu nga gwe gubadde gubuze mukama kube kuba watali kubo taata wegaba nsimbi nga zezibuze mukwano oleetawo eggwanso oleetawo mukama taata ku lw'abasingo mazazi nkukowoola ssebo wange ku lw'abasingo fathers yemirira ku luuzi lwabwe yemirira obeere mu busomesa yemirira obeere muzadde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata nyimusa buli mukyala mukama eyafiirwa omwami we mukama taata gwe bayita namwandu naye ng'ekiseera kye tekinnaggwako mukama taata kube kuba awatali kubo muwe omwami oyo anaayagala abaana be mukama anaayagala ezzadde lye mukama olw'abasingozi mukama nkukowoola olunaku olwaleero kube kubo we litali olwabo mukama taata abanoonya abaana mukama Katonda omulamu nkuyita Katonda wange ggulawo emmunna baana zaabwe ggulawo enda zaabwe mukama taata tulabanga waggulira kaana leka amaaso galabe ku mukama ku baana mukama abazzukulu n'abazzukulu mukama yeggwe taata ggulawo amaaso yeggwe taata ggulawo amaaso leka ekitiibwa kyo kirabisibwe mukama ku lw'omukyala mukama taata kabaka w'abakabaka anoonya omwana polini akwetaaga mukama leka amaaso gagenda aye gaggulweho alabe mukama taata ekirabo kyatalabangako bangi abafaanana nga ye mukama bangi ababadde basuubira nti tebazaala nga bakyali bavubuka mukama taata nga banoonya abaami naye ng'emitima myeraliikirivu taata yimirira ku lwa buli mukyala anoonya omwana mukama taata kube ekkubo we litali mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata nyimusa abaana mukama taata abalina ebirwadde mukama abalina sekosero abaganye okutambula abalemereddwa okukola emirimu gye balina okukola mukama taata abaana abatuuse mu ssaawa nga mukama taata omubisitani alina gye yabakwatira ffe tubadde tulowooza oba nga mubisitani yabakwata naye ng'ate ekitiibwa kyo kirina okulabisibwa taata leka ekitiibwa kyo kirabisibwe ku lw'omwana mukama taata kabaka w'abakabaka Shafiiti mukama taata twagala ekitiibwa kyo kirabisibwe ku lw'omwana ekitiibwa kyo kirabisibwe batambule mukama ate babeere abo abavubuka abeegombesa abakyala n'abaana mukama taata abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abakwatibwa yonna gye babadde bakwatibwa amaaso nga tegalaba amagulu nga tegatambula taata leeta ebinywa gula amagulu gaabwe gula amaaso gaabwe linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata omulungi kabaka w'abakabaka nyimusa mukwano gwange ssebo wange buli mwana yenna embeera gy'ayitamu mukama taata yimirira ku luuyi lwabwe luwanyisa omubisitaani byayagala obasuuza taata leka obwakabaka obulabisibwe mu baana baffe bakusinze mazima ne mu bwenkanya mu linnya lya Yesu Kristo taata nyimusa abalwadde bonna mukama taata kabaka w'abakabaka abali mu malwaliro aga buli kika taata yimirira abalwadde ba akisiidenti yeggwe muwonya mukwano gwange yeggwe ataasa abatali n'ataasa yimirira ku luuyi lwabwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata kabaka w'abakabaka eriyo abali mu zzaaliro muleba woodi essaawa eno mukama nga bamugamba push naye ng'ekisa kiganye taata akaseera kano nga tuli mu kusaba leka n'abaana ye yeggule mukama azaale ng'omukyalo omwebbulaniya abali mu operation mukama nga bagambiddwa omu agenda kwawukanya ku munne taata tugaana emyoyo gy'okufa omufuuta kusinza maama ayina okuyonsa n'omwana ayina okuyonka mu linnya lya Yesu Kristo abo bonna emyoyo gy'okufiira mu ssanya mukama taata tugigaana n'ezo endwadde z'ekikyala ezivaamu ng'abakyala bamaze okuzaala zonna olwaleero leka zifuuka olufumo mukama taata ebizimba munnabaana taata kansa wannabaana yena tumuteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu buli kirwadde mukama ekyolukonvu basukaali tibbi alusaazi byonna mukama taata tubiteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu sitaani talina buyinza ku baana ba Katonda akaseera kano taata tukuma omuliro ogutazikira mukwano taata Yesu nga tuyite enkomerero tuyita malayika Mikayiri tuyita malayika enwanyi zonna okwambala amaanyi taata twambala amaanyi n'obuyinza okusigukula buli muzimu na buli mayembe agabadde gatulumba olwaleero tukuma ekyoto kyaffe obutazikira tuzikiriza emyoyo emibi emyoyo gy'okufa emyoyo gy'okuwambibwa yonna emyoyo gyambala bakama baffe tugibambula tugiteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu
obukyawe, twambalibwa obukyawe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Sitaani tolina buyinza ku baana ba Katonda, sitaani tukuzikiriza n'amaanyi go mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale kabaka wa bakabaka, weebale omusumba omulungi, kubanga wetukusaba owulira. Tate essaala yaffe tugiwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tuyita malayika Mikayiri okugyetoloola, tuyita enjuki z'eggulu Mukama Taata, ennumba z'eggulu okugenda okutyankalanya zonna miitingi z'omubi sitaani z'abadde atutegekera mu linnya lya Yesu Kristo. Taata leka ekitiibwa kyo kirabisibwe mu kusaba kuno Mukama Taata, abadde omulwadde awone, abadde omusibe ateebwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina era amiina. Fuga nga tuvaawo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Taata watugamba tujjanga gy'eri tusabe nga batusi nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwema yaffe ya leero, sonyiwa kwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatono tutwala Mukama n'etyokola eri omubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Obwakabaka obufuge mu buli sekino, bufuge mu ggwanga lyaffe, bufuge mu mirimu gyaffe, bufuge mu magenda gaffe n'amadda gaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'ekusa kimwe ky'omwoyo mutuukirivu eri naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina era amiina. Ekisa kyo kifuge mu wiiki eno, ekisa kyo kifuge mu magenda gaffe n'amadda gaffe, ekisa kyo kifuge mu buli kyaffe mu linnya lya Yesu, mu baana, mu baami, mu basingozi, mu bakyala, buli wamu Mukama Taata, ekisa kyo kitambule nga kiwonya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Twebaza Mukama ku lw'akaseera kano omupya. Teweerabira mukwano kusubscribinga, sharinga mu linnya lya Yesu Kristo agenda kunkolera obulungi. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM, obuweereza waffe buyita omumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Wobeera ojja okunoonya ku YouTube wandiika nti omumbejja wa Yesu lift up your faith altar. Yes, ojja kuba ondaba. Mbaagala nnyo. Nsigadde mbaagaliza olunaku olulungi, wiiki empya ennungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Shalom, shalom, shalom. Empologoma ya Yuda, fuga Yesu Taata, fuga Jesus reign.